zitambula bulungi era I think tugambe tutya omukolo kubeera kuba mu 70 essaawa eno wenjogera alhamdulillah omukono guli mu 70 bwetugambirira nti guli mu 70 n'abantu I think I'm giving out cards omukolo gwa kaadi era ekyenjawulo ekiriwo sijagamba mbu atalina kaadi tajja naye according to what protocol osaanidde obe ne kaadi omukolo gwa kabaka gugenda kuba scientific ate nga gunyuma nnyo with a lot of fun. I can't wait to go and visit. I can't wait to go and be introduced. Omukolo gwange enteekateeka ssaawa eno sijja kubalimba nange neerekerezaamu like I told you nti bibaamu surprises kati gwe n'okulaba kati eno kaadi this is a VVIP card ate ekyenjawulo ekiri ku mukolo guno buli omu VIP waliwo nanga nvimba ne kasekiseri kiri ku kaadi eno kati ate nawo ne kaadi endala gye bayita VIP very important person na bintu birimu evako kino kyonna bagamba bati ambu all roads lead to a Mpigi district ng'ennaku z'omwezi 8 wabula ennaku ndoza kati 10 nja kuba mbabuulira okuva kati nga tugenda kuba tubala ennaku okuva kati nga tubala nti 1 2 3 remaining days and days kino kibeewo. I'm so happy event ebirimu bagiyita essaawa eno event kati etegeka kati essaawa eno omukolo gwa kabaka bagiyita sure events essaawa eno kati omukolo okubuguma ekintu kino ngo okijanjawazza nnyo okubeera nga mulimu VIP anti nze nkolagana abantu bange bonna temulimu wa wansi ate bonna benkana buli muntu yenkana omukolo gwange guli VVIP gonna gwaba bibeerere bazibu beerere bonna bageto yuti buli mwana yenna gyali okitegeera omukolo gwange gulimu buli muntu yenna mwana. I can't wait even to see everyone. Yesterday I had to pass by nempako kyali wange Palaso naye kaadi agubeeremu. I had to pass by nempako buli mukwano gwange yenna kati waliwo omwami omukulu by the way nga cards yo kaadi nga sinnajo nakusejuwa kyali wange Shiba naye nenzirako omwami omukulu amuyita Misa Kisemakula. So ate ekirala kaadi ya buli muntu yenna agenda Mpigi kuba enamba nze njimanyi era kaadi nze njimanyi. So I know I'm coming era mikwano gyange mwenna munindawo ku mulyango go emiryango ku nsonda mu lujja nzija nkukwase kaadi yo njija weetabe mu kantu kano mu lutalo luno ate bayida ebinyuma ana batasobodde funa kaadi tosobola kuvuga kuva Kampala paka Mpigi nga tuli aweya afadhali tetugenda tetuyiyeyo ka application webina bisoboka kale naku zino bya application era kirabika nsooke mbigobeko era munsabire nnyo we naatuukira ku lunaku mu nnaku z'omwezi nga 4 inshallah kuba ennaku z'omwezi nga 4 ye meeting ezisembayo ate era ye bachelor's party bachelor ekyenjawulo ekirimu era ne bwokebera kaadi eno n'ogifuna n'engikuwa bwenti ekyenjawulo ekirimu kirimu akagambo kamu NB mpozi mba gulumu NB the groom will not perform kyekyenjawulo ekiriko era omukolo gwange don't expect me to perform naye nga expect another problem kati simanyi oba kigenda ate kikolebwa kiti ekyo nange ekyo kyo. By the way, I've got more surprises on my surprises ku introduction yamu banyanjo surprises nyingi nnyo mugenda kuba surprised. I know you guys. I can't wait to see wagwan mugenda kuba mulaba ebintu nga bikyuka bukyusi in every angle kuba omuntu ono mwagala lwaki sikola mawe surprises nange ninka surprising am for one day anti temwagiraba eya Queen kwanjula kwa Queen temwakulaba
era ekyenjawulo ekiriwo temwalaba kwanjula kwa Queen ekyakabi ekiriwo mugenda kulaba okwanjula kwa Kabaka ate ekyakabi era ekiriwo mugule nnyo mube mune ku ssente okusobola okutuuka ennaku z'omwezi nga 8 mugule yaka abalina Star Times muzipakire abalina Go TV muzipakire abali ku nseniya mupakire guli awo mu ddiiro yo nze mbalaba kati zigenda kuba essaawa bwe ziti insha Allah teziri mu 9 Allahu akbar insha Allah essaawa 9 bwe ziti lugenda kuba leero lwakusatu enkya bulujja kuba lwakuna mugenda kuwulira omuliro mpigi awo bayitawo nsamizi era bw'otuuka empigi n'obuuza nsamizi balinga bagamba mbu bw'otuuka mu paaka n'obabuuza ekikwata emunyonyo kyekiriwa bwe bityo ebiyimiridde nsamizi wagenda okubeera omukulu ate bwetu sijja kwogera surprise ku mikolo so expect kati essaawa eno tewali changes but expect everything on that very day inshallah. It's going to be massive. Abamukufe banadini. Next week I'll be having a dua where I come from. Abasinga mutwa mu Kampala muno ne mutwanga twechanga magulu olwokubiri olujja inshallah ngenda kubeera ku butaka we banzala we bangalamiza nga nsaba nga nebaza Katonda ngate era nsaba ne bazeyi bange eyo gyonna gye bali mu ttaka bankwatireko mukolo guno kuba ate kati kino kyengendako baŋŋambye happiness baŋŋambye si lutalo so nina okwebaza ate nina n'okusaba ate nina okubeera omugezigezi mu lugendo luno lwendimu obubaka bwensingira ddala omugamba mukyala wange nti my dear, if it was Women's Day, I rather say you are a woman in my life. Obviously, you are a woman in my life. Ubaka bwe nkugamba kambugambe na mu Luganda kuba mu Luzungu I will be confusing you. Ntero bikugamba mu Luzungu eyo nolowooza I'm planning another game. Naye mukambugambe ko mu Luganda nkugambe ekintu kimu nti I think olugendo lwaffe lwakatandika. Era njagala nsaba Katonda olugendo lwaffe luno lwakatandika. Katonda atuweemu essanyu tutuuke ne ku lunaku luli ennaku z'omwezi nga 8 ng'akawanyi kakwata ng'ate nange essanyu ndirina ng'ate era naawe essanyu lirina tuwese ku bakadde baffe essanyu kuba I think wagenda kubawo kategori za mirundi 5 ng'esookera ddala y'ey'abamaama bataata basenga bajjajja abako ab'emikwano ne babiroodi. So on that very day my dear nange nkusabira obeere mbeera naye mbadde njagala abe naye ng'abeerawo ng'alya bulya mmere ng'abemambeki nga talina kyakola kuba kati tuli mu muddu nze ndi mu muddu sijja kubalima n'essaha ino gye njogeramu ndi mu muddu era singa bamumpaamu buwa ne baŋŋamba omwanjula nkyanga mbaga akiwedde just Katonda agamba nti saba olunaku lwo lutuuke ate weeyisemu bulungi. I can't wait. It's like I can't wait. Ate ekirala n'obubaka eri bannayuganda mwenna naddala ba socialite mwenna. This is the party to be remembered in COVID-19. This is an event to be remembered. I know you guys I don't sagala mu misinge. Sagala mu misinge nzija buli mukwano gwange manyeyo waliyo kati buli muntu agamba kabakutana tuka wange the likes of Bad Black I'm coming mu diro lyo nkwe kadi munyumirwe. By the way kapo bigenda kunyuma singo bigenda kunyumira ddala socialite bigenda kumamaza. So expect another effect on that very event. Ngenda kukuba ngenda kwambala ate ekirala eri bannayuganda kembakoneramu emanyize bambuza biki agenda otwambaza kwogo omukolo agenda kubeera Shona Designs
kushona ow'emikolo biki yagenda obiteekamu. So bannayuganda mubeere nga kola olunaku twambala kabe kasinge ffenna twambalire kushona tunyume tuleme kumisinga kuba ikashona yalina kala z'emikolo kolo yatwambaza ffenna tugende awo tutulukuke. Olwo ne mukwano gwange gwenjagala okutumirako ekirala kano kalango naye nga ate bubaka. Mukwano gwange chali wange mama wange friend wange mama Fina sinaba kulaba kukweno kibagita batya ku board eno ate nga nange nkimanyi boba ku board eno binyuma nnyo ate nange mmanyi bw'osubwa board eno binyuma nnyo. So weba binyuma twegatte mama Fina binyume saagala omisinge bw'omisinga bajaga tewaliyo ng'eba nsobi. So watch out for the space. Fe oba mu buli ddiini gy'omanyi basooka kusabira baafa. Mu buli kintu ky'omanyi osooka kusabira baafa. Kati nze ate bw'otuuka ku ekyo ekyokusabira abaafa kinnumanyi n'okuba nti byonna bye nayogedde saasoose kusabira maama wange ne kitange abaawumula edda, naye mmanyi mbasabira buli lunaku. Balina okuba mu buli puroguramu yange kuba they are happy for me, kuba nze mmanyi baawumula mirembe. Tusooka kusabira baafa. Fe abalya mmere tetulina puroguramu teri agamba Mukabaka bamusabidde edduwa teri nabadde mulema era balyoka ne bayogera ekyo ekigambo mbu Kabaka bamusabira edduwa y'abaafa. Kirungi nnyo basabira bazeeyi bange kuba nze seetaaga dduwa. Nze nina okusaba Katonda n'annyamba. Nze seetaaga dduwa, siri mulema. Obuzibu bwe nina nyambala mpale nnyimpi ezo kyekyetaaga dduwa. Ekyo kyange ye nyambala yange. Ebisigadde byonna nina kusabira baafa ne mbasabira ne mbagamba ayi Allah subhanahu wa ta'ala bazadde bange singa we bali olunaku luno ne bandabako, singa we bali kuba taata wange abadde yalina okuendosinga kati mwana. It has affected me a lot, like me as my side. I'm one of the performers who works a lot every day, every night. Bwekuba kuyimba mbeera ne show 15 era ndaba kuno ebintu ebiba bitambula kuno. Abayimbi tuli bubi, abayimbi tuli bubi. I think I will be one of the artists who come out and say abayimbi tuli bubi kuba nkozesa amaanyi mangi nyimba n'amaanyi mangi nkola show nyingi nyimbira abantu bangi nnyo. Kinkoseza nnyo kuba kateeka singa ate okituuka ku ekyo singa tuli mu kuyimba mu biseera bino mwe sijja kubalimba singa omukolo guli Namboole oba Wankulukuku kuba mbadde nja kunoonya mwena Bannakampala munandabira oba ne mugenda Gombe mu kisaawe oba ne mugenda Empigi mu kisaawe naye kyaffectinze nnyo obulamu bwange naddala nze kati n'essaawa eno saali banyonyodde bya mikolo mbadde ngenda bugenzi saalikoze na meeting singa mbadde kati nyimba kuba buli wemba nyimba show abaawo meeting ab'Ekasese nga nkubawo meeting ab'Ebundi Bujjo nga yeba meeting ab'Ekyali Wajjala nga yeba meeting era kati kinnuma bu meeting zikola mu kifo kimu Red Tellers Autospa naye kati bakuba mu biseera biri nga ndi mu byakuyimba byange era singa muli mu kwekaabira nga leero meeting leero si Lwakusatu ne wembeere mutukula ku boda meeting eba mutukula. Obugambo bwange obusembayo eri Bannayuganda mwenna ekirwadde kya ddala ate ntwala okukubagiza mwenna mikwano gyange Bannayuganda naddala Abatanzania abali mu Uganda ne Bannayuganda abakolera mu Tanzania ne Bannayuganda abaagaliza baneiba baffe ne Tanzania yonna kitalo nnyo. Inna lillahi wa inna lillahi rajiuna eri omukulembeze wa Tanzania Magufuli. Kitalo nnyo. Allah muwumuze mirembe amusonyiwe byonna ate ne Tanzania agiwe essanyu ery'emembe ate ng'ekisembayo kuba tusooka ne tusabira ku baafa nga bw'omuwulidde Magufuli. Ekisembayo mbasaba nnyo Bannayuganda temusubwa. Next week tugenda kubeera Lwakuna bagigamba batya ye final meeting zange ate kolo ye bachelors nange ka bachelor mbadde sikamanyi shiba yakaŋŋambi kuba yakantegekedde mbadde akangakusikawo yange nawulidde Mukabaka I wanna surprise you with a bachelor, so I can't wait on the 4th ye meeting esembayo
tubabuulire wawe muyita wawe musimbulira ate kirala tubabuulire n'obabuulira enteekateeka weeyimiridde mugenda kwesiba buntu muno mubulago nga mulya mmere mutambulira mu bukondo mutambulira ndongo eri ku silent quality silent disco mujjenge ennaku z'omwezi 4 ekifo bakiyita red terrace egenda kubaawo munyonyi wa kyali wange shiba bungaawo ku zebula aye nange mundabeko kirabika nga sinna bagenda kuteekebwako kakaviet kali kabiki ate koleme nabanno ababiteekayo bayinza n'okulaba ku gwentwala naye nga bagenda mufunako just short view of the mayi mukyala ate nange kolo lwensemba okwogera so mujje kolo mufuneyo ku bigambogambo ebisembayo bakolo ebigambogambo byange mubijja okusembayo then ali tusinkane ku mukolo nga biweze nga bingi nnyo